Okubala obululu bwa kamyufu ka NRM mu disitulikiti y'e Wakiso kwatandise ku ssaawa 2 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero nga kwabadde ku kitebe kya disitulikiti era nga kwakulembeddwamu akulira ebyokulonda mu NRM mu Wakiso Shaban Kawooya. Ono yatandise na kulangirira muwanguzi mu munisipali y'Entebbe nga Ishaka Byabasajja ng'ono yafunye obululu 4,175 nga yaddiriddwa Scholastica Najjemba n'obululu 469 olwo Namara Jovia n'akwata ekyokusatu n'obululu 192. Shaka Gashenje has polled 4,175 votes, percentage of 86.3%. Namara Jovia 192 votes, percentage of 4%. Gamba Scholastica Baguma 468 votes at a percentage of 9.7%. Mukira municipality Kananura Daniel yawangudde n'obululu 1,984 naddirirwa Edson Tumwebaze n'obululu 1,042 ng'ate eyo Mukyaddondo East Tarema Christopher ye yawangudde ng'ono yafunye obululu 4,293 nga yaddiriddwa Katongole Budala n'obululu 1,871 ng'ate Sekamate Bruce yafunye obululu 222. Kananura Daniel people 19,084 votes, which is 94.8%. Then Tumwebaze Edson, he scored 1,042 votes. Mu munisipali y'e Nansana Musaayi Muto Mugaga Idi Matovu ye yaleebezza banne nga yafunye obululu 1,835 ng'eno ababadde bavuganya babadde bawerera ddala 8. Eyawangudde Akebusiro East ye Hajji Abdul Kiyimba ng'ono yabadde avuganya ne Kiryowa Andrew nga Hajji Kiyimba yafunye obululu 3,810 ng'ate Kiryowa Andrew yafunye obululu 5,693 kyokka n'ebyavudde mu kulonda yabiwakanyirizaawo nga n'okulangirira tekunnabaawo ng'agamba nti Hajji Kiyimba yenyigidde mu kubba obululu n'akatagga. Honorable Kiyimba Abdul, he got 20,247 votes. Honorable Kiryowa Andrew, he got 338 votes. Bwe gwatuse ku ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Wakiso wabadde ovaawo mpitewo omu ku beesimbyewo Nalongo Rose Kirabira ng'ono yali RDC wa disitulikiti eno bwe yatabukidde ba RDC ababadde mu kifo kino ng'agamba nti beenyigidde mu kubba obululu era ng'ono yalabiddwako nga bawereekereza ebisongovu kussa n'okwekokkola emivuyo egifumbekedde mu kibiina kya NRM. I'm waiting for the results to be declared and they go with the complete results. Kubanga me I have also compiled mine. Njagala okumanya ekituufu. I have served my government very diligently. Sigamba nti byenjogera olwaleero gwamu bigwe. Tosobola kugamba nti results olwaleero zitampalingiddwa nze nzirinde bazirangirire ng'ate bagenda kuteekawo omuntu atayiteewo. Mu kifo kino tewali yalangiriddwa ku buwanguzi oluvannyuma lwe yabadde akuliddemu okulonda mu bitundu eby'e Kasanje okudduka n'ebyavudde mu kulonda ate ne ba ejenti b'abeesimbyewo tebaalabiseeko wabula ng'ebyo ebyafulumiziddwawo byalaze nti Beth Kayesu ye yabadde akyala ebya banne ng'ono yafunye obululu 4,672 naddirirwa Namakula yafunye obululu 3,119 ng'ate ye Nalongo Rose Kirabira yafunye obululu 2,467. Oluvannyuma twayogeddeko ne Shaban Kawooya akulira ebyokulonda mu Wakiso mu kibiina ekya NRM n'alambulula ku kusoomozebwa kwe baasanze olw'ebyavudde mu kulonda okuva e Kasanje obutalabikako. Mulaye Kasanje yonna results tetuzifunye era ekyatulinda guidance tulabe ekiddako. It's a petition NRM tulina deske eya ligo tugenda bawuliriza tulabe ensonga zaabwe. Ogeddeko ne Hajji Kiyimba oluvannyuma lw'okuwangula akalulu kano naye bazaabo bonna abamubeereddewo era n'ategeeza nti mwetegefu okukolagana ne Kiryowa gwe yawangudde basobole okuwangula okulonda kwa bonna okuliyo omwaka ogujja. Nnyo okwebaza abantu baffe bonna naddala Bannabusolo East Constituency okundabamu omulimu nga ŋŋwanidde okukiikira Busiro East Constituency
obukulembeze bwange nabutandikira mu Kyenga Town Council. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV agaleero.